Ngabo kiri nti munnange akaze kafiira ku mugumba ne Jene Muhoozi bw'atyo alinnye mu ngatto za kitaawe ez'okwogera ebigambo naddala Jene Museveni bye yatandika okwogera nga kyajje akwata obuyinza kyajje awamba obuyinza 1986 yateranga okwogera ebigambo ebimu koota pini eyingira na nnyondo evaamu na nnyondo ensiigula mirambo n'ebintu ebirala bingi nnyo n'okutuusa kati azze ayogera ebigambo bingi nnyo olumu ne tubirabako era ne tukakasiza ddala nti omusajja kino kye yali ategeeza kale newankubadde nga abantu oba abatunuzi b'ebyobufuzi bagamba nti byonna ebiriwo bitulaba essaawa eno katugeze olutalo luli wakati wa Muhoozi ne Mukoddomi Lwabwogo nti byonna bitegeke era bino bipulaninge okuba nti batuteeka mu pipeline tubeere nga tutunuulidde bo bokka nti oba oliawo entalo ze baali badde nabo n'oludda oluvuganya bazeesembereze wakati awo mu kutubuzaabuza ani mutuufu ani mukyamu era nga basobola okwegamba ebigambo byonna bwe owulira olyagamba munne nti oli mukwasi w'abakazi n'ogamba tayinza kumugamba kale ekyo tayinza kumugamba ekyo singa baali badde bakolagana naye nga nti ebintu ebisinga obungi byonna tukimanyi bulungi nnyo era tuzenga tukyogera lunye nti guno omuzannyo muwanvu nnyo kubanga tulaba nga Jene Museveni kennyini ateekawo opposition eyiye era n'akakasa nti opposition wetunaatuukira mu mwaka 2020 ejja kuba tekyaliwo kati mu lutalo luno era munnange ng'oggyeko Muhoozi okulabula Mukoddomi we era ayongedde n'alabula n'agamba nti bw'anaafuuka pulezidenti omuntu yenna anaagezaako okuwakanya oba abo bonna abawakanya essaawa eno nti tasobola kufuuka pulezidenti bagenda kubeera mu buzibu bw'amaanyi nnyo kati kino okusinziira ku bubaka bwe yakateeka ku mukutu gwa X gye buvuddeko nga ayogera ku Lwabwogo ne ttiimu ye nti oyinza okulaba nga kyayolekeza Lwabwogo naye ekyebuuzibwa nti kale bwe baba nga bawakanya n'ebyo bokka abawakanya oba ategeeza ku gurupu eyo nayo nti lulimi lulala olutegeeza nti gurupu ya Kyagulanyi eyo nja kugimalawo nga kitaawe bwe yagamba nti yo gurupu ya Kyagulanyi inze mpita mu underground naye kyengenda okugikola era drone ne zisomba kubanga toyinza kugamba nti ate era ekyo Muhoozi takimanyiiko kuba yatugamba nti buli kimu ekigenda mu maaso wano mu ggwanga aba akimanyiiko kakati muganda wange essaawa eno Muhoozi obubaka bwe yatadde dda ku mukutu gwe ogwa X agamba nti munnange bwe naafuuka pulezidenti omuntu yenna munnange abuusabuusa nze okubeera pulezidenti agenda kubeera mu buzibu nnyo timwe mutuuke muwakane ekitegeeza nti opposition ate awo ejja kuba mu buzibu obw'amaanyi nga sinaba kwongereza awo sooka otegere nti Haji Haruna ye musomi w'edduwa gwe tulina era musange wali e Bulumagi ku lw'ejjenja gwe alina ebizibu eby'enjawulo mu maka ku mulimu oba onoonya omulimu n'ebisoomooza ebirala mu bulamu obw'ensi eno kubeera ku Haji Haruna omusomi w'edduwa ennamba ze ziri awo ajja kusomera edduwa ate gwe munnange ayagala omuvuzi wa special omwesimbu gw'osobola okutuma ne bw'oba toliwo ng'omuwadde ssente n'azituusa obw'ekitereke kubeera ku Mukisa ali ku 0740653 0740653 munnange eyo sijja kulwisaayo naye Muhoozi kayina lugabo ono gamuwulira kwegamba mu ngeri y'okulabula omanyi kati bino ebintu just kugamba bitwale ng'oluyimba nti
oli abajjidde mu reggae n'akuba tune ya reggae eyinza obutafaanaganako nnyo oba akozesa ebigambo Lucky Dube bye yakozesa naye ate n'akozesa ebigambo ebirala eby'abakubi ba reggae abalala ba Alpha Blondy n'abalala n'ajja n'akuba era sitiro asigala reggae. Kakati tuli ku reggae tune eya General Museveni ne mutabani we era nga kino kyonna muganda wange kiriko history w'amaanyi nnyo. Ebigendererwa nga bajja okuwamba obuyinza byali biti byali ki? Kakati confusion muganda wange era awo balungi nnyo mu kuteekawo ebiboozi kuba propaganda kyekimu ku bintu ebisinga obulabe. Yali Ibrahim Traore yayogera ekintu ekyo n'agamba nti propaganda kintu kya bulabe nnyo. Oyinza okwesanga nga abantu baddaawo ne basaasanya propaganda muganda bange ne weesuulirayo gwa naggamba naye ate nga kirina engeri gye kidamaginga obwongo bw'abantu nkiba brainwashing. Kakati nabano nabo bagezaako nnyo okulaba nga bateekawo embeera era embeera eno ng'egendereddwamu kubikka ludda luvuganya. Batukakasiza dda nti 2026 nti Muhoozi agenda kuwangula. Yabadde Kabanda yabadde ayogera tugenda kuba tubiyitamu nti agenda kuwangulwa akalulu 2026 naye ng'ayinza okuba ategeeza ki okuga nti agenda kuwangulwa akalulu 2026. Ekyo nakyo tugenda kuba tukiraba naye bwe twogera ku kulabula kuno Muhoozi kwataddeyo ku mukutu gwe ogwa X Muhoozi Ken Lugaba era nga tukimanyi bulungi nnyo nti kitaawe atukankabudde emyaka 40 mirambirira mu ngeri eyo eya propaganda oyo teekateekawo ebintu ebijja abantu ku mulamwa siyaasa buli kaseera abeera akyusa ngera bulabo bwakyusa nga abanyage Yoweri Museveni kaguta Yoweri Museveni bwe bityo ng'ajja yeesimbawo nga abantu ab'enjawulo era nga biriko ebigendererwa. Kati munnange kuno yayongerako tebuhabulwano bannange nga ayita ku mukutu gwa X gye buvuddeko nga 24 August 2024 Chief of Defence Forces Chief of Uganda's People's Defence Forces UPDF bwatu yakidde omukutu gwe ogwa X n'atandika okubeera nga ateekako obubaka kwegamba obuzibu ennyo mu ngeri y'ekifere soofa nti omuntu ayinza obulabira awo bulabizi bwatyo naye ng'ekyebuuzibwa nti lwaki abantu bano bali confident nnyo lwaki Muhoozi ali confident nnyo ng'akulaga ekyo kyaggwa kubanga yatugambako nti ako kabbubiti tekaligenda kufuga ku Uganda eno tekaligenda ekyo yakyogerako temwerabira nti ekikulu si bugwene kufuga kati kubudde oluvuganya gavumenti wabula buyinza kukyuka ne bugenda mikono gy'abantu kyekikulu enkyukakyuka ne tufuna enfuga ey'amateeka naye kati awo bugwene okufuga ako tekaligenda kufugako era awo ne tulaba nga bagezako kubeera nga balaga nti bambala kkala z'oludda oluvuganya nti struggle bagyeteekeko era nga yagamba nti yali mu struggle omutuufu era tukimanyi bulungi nnyo nti 2026 Patriotic League of Uganda esuubirwa okubeera ng'egenda kusimbawo ababaka bangi n'ekigendererwa ekyokuwamba oludda oluvuganya olwo be babeera ne leader of opposition ebyo munnange temukola ki temubeerabira byonna biri mu layini bipulaning. Kakati Kayini Lugaba ono atubuulidde byategeka mu kubeera nti nno yeetaaga oba byalina okukola n'ebirowoozo bye ebyokweyagaliza okubeera nti nno yabeera pulezidenti w'eggwanga lino singa kitaawe abeera avuddeko era bw'atu yalabudde buli muntu
omuntu yenna agezaako kubeera nga abuusabuusa ekkubo lyakutte okumutuusa ku bwa pulezidenti, wannange bw'anaafuuka pulezidenti ow'eggwanga lino yagambye nti bwe naafuuka pulezidenti w'eggwanga lino eddungi ebbalagavu, omuntu yenna abuusabuusa agenda kubeera mu buzibu obw'amaanyi. Era muganda wange enjogera eyo nga bulijjo ng'era bwe twawulira ziri zonna ffe ng'Abaganda biki byonna Gen. Museveni bazenga ayogera ne Muhoozi atandise okubeera ng'abyogera, abantu ne batandikirawo okubeera nga bagamba anti olaba. Jjukira nti abamu ku batunzi b'ebifuzi baalabulako ne bagamba nti omuntu bw'aba tasobola kumulungula bintu mu bulambulukufu, ebiseera ebisinga obungi aba akozesa busungu. Kwegamba kati atuuse mu mbeera nga pressure y'amaanyi, abaana bamuzze eno bamuzze eri. Jjukira ayise mu kadirisa okuwamba obuyinza bw'eggwanga mu ngeri y'okubuzaabuza nga bwe bagezako kitegeka bano bati Mao ti palamenti y'ebironda bwe bityo. Kati olwo buli kimu amateeka n'ebirala byonna abaana babimutunuulizza, amafumu gonna gamusonzeemu, kiba kitegeeza nti kakati awo Muhoozi ateeberezebwa okuba nti ye aba agenda kuteekawo busungu. Kiba kitegeeza ki? Kuyiwa musaayi. Kiba kitegeeza kubanga era essaawa eno ebiriwo tuwoni kusumba abantu n'ebirala byonna nga benkugambye nti batukakasa nti tewali kigenda mu maaso nga tebakimanyi. Njagala okubuulira nti toyinza kuŋŋamba nti ng'abantu bwe bagamba nti tebabirinaako kakwate, ng'era Gen. Museveni bwe yagamba nti njagala munfunira abo abatulugunya abantu mubasongemu nti baabano. Naye jjukira nti omuntu bwe bamukwata ne bamutwala n'abulawo, abantu bwe bagenda mu kooti eteeka gavumenti UPDF ku nninga, poliisi esobola okubyegaana ne bagamba nti UPDF yemulina erina komanda in chief kati saaja kati Muhoozi era ye muduumizi w'amagye. Okitegeera kati olwo UPDF bagiteeka ku nninga ne bamuleeta mu kooti nga bamukubye. Omulamuzi n'atuuka n'okugamba nti oyo ali mu mbeera mbi nnyo, tetujja kusobola kubeera nga tukwasaganya ensonga ze mu kooti, musooke mumuwe obujjanjabi. Ne bamuzzaayo, naye ate nga batugamba tebamanyi bamukubye, tebamanyi. Batuuka netugamba yeekubye yekka. Kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo muganda wange byonna njagala okubabuulira nti tuleme kubeera nga kiso kya mbuzi kirekerera omunsi ne kitunulira omubaazi. Byonna biba ku mikono gy'abantu abo bennyini bemumanyi obulungi abaduumira. Kakati bajjukira nti Muhoozi si mulundi ogusoose okubeera ng'aduumira, abadde mu kontrol ebbanga lyonna. Abaddemu mu kontrol naye nga just bana bakubeera nga bamulangirira nti ono yaduumira. Kakati munnange Kayini Rugaba bw'atyo n'ayongera okubeera ng'ayongerezaako ku bintu bye yayogera edda. Jjukira nti yagamba nti ye ayagala buli ttawuni ebe ng'erimu ebibumbe, nga mulimu ekya kitaawe, ekya Regime omugenzi, ekya Paul Kagame pulezidenti wa Rwanda. Ndowooza n'ekiki wali ng'akyagala ku kido wali ebibumbe. In fact yemu ku development gye yakasooka okubanga ateeseza eggwanga yemu ku ezo ze yasooka ng'ayagala buli ttawuni ebirimu ebibumbe eby'abantu abo. Kati nno era n'ayongereza ku kintu ekyo, bino nno nateranga bisoma mu history. Ebibumbe byebabumbanga ne bateeka mu bibuga by'edda eyo. Kakati munnange era ayongerezaako n'agamba omukulu Kayini Rugaba ono kitaawe gwe yatugamba nti erinnya litegeeza kuwoolera. Erinnya litegeeza kukola ki? Kuwoolera. Kati ekigambo kuwoolera muganda wange njagala okimanyi nti kyebakutuuma era ky'oba. Agamba abawagizi be
nti balina okuteeka ekitiibwa ekinene ennyo, kitiibwa ekyamuwendo ennyo eri kitaawe General Museveni. Kuno Kagame tamuleese, ne Rwigema tamwogeddeeko, neyoza abajja kikola wali ng'ayongerezaako kuba kati kino just kya bifaananyi. Agamba nti bano abawagizi be balina okuteeka ekitiibwa mu kitaawe era nga mu kukikola balina okuddira ekifaananyi ekibuli bwe bakiraba ekya Muhoozi. Nekino baakikola dda ekifaananyi kya Muhoozi kati bakirinaaniganya ekya kitaawe, kubanga ye kitaawe General Museveni amulabanga omukulembeze akyasinzeeyo mu Africa era nga ayagala okulaga omuwendo oba omugaso gwa famire ya Museveni gwebadde nayo ku Uganda naddala mu byobufuzi wane Uganda. Kati balina okubeera nga ekyo bakiteekamu ekitiibwa abawagizi be. Buliwo bwe babeera kifaananyi kya Museveni wane kya Muhoozi wali nfakiti mudukira akatambi nga oba yali bbalamu ng'ali ne mayinja nga akatambi ako katambula nnyo era nga tulaba ekifaananyi kya Museveni wano n'ekya Muhoozi wali era na yonna gye bagenda ku mikolo bwekityo bwe kiba. Nzikiriza yaabwe ffe tetubagaana kubanga nze nabagamba nze nga Uganda Atlagi nti bannayuganda mwalivudde mu kuwagira abantu obuntu, kubanga abantu obuntu bababuulira ebintu byabwe ne mugezaako obutabiwulira, naye gye biggweera guba musaayi gwa bannayuganda oguyiika ennyo, kubanga bali bo baba tebafa ku bannayuganda. Toyinza kubanga gulowooza nti abantu babeera batunuulidde butunuulizi ntebe bati nga kyekigendererwa ne watabawo omusaayi guyiika. Kati bannayuganda balina okubeera nga omusaayi gwabwe nabwo ng'ono bwayagala ebifaananyi byabwe bibe n'ekitiibwa, ne bannayuganda balina okulaba ng'omusaayi gwabwe teguyiikira bwereere. Ekyo balina okubeera nga bakitunulamu nnyo. Ekyo kitegeeza kuwagira ggwanga lyo nga towagidde muntu buntu. Kati era Kaire Rugaba n'ayongera mu maaso okubeera nga asoomooza bakkano ne bajjenero abali wano mu Uganda ne wabweru waayo nga ayagala teekawo fitness challenge, egamba okulaga ani ali fit ani atali, era n'agamba nti yenna anaalemerera okubeera nga yeenyigira wa participatinga alina okunoonyezebwa. Era bangi munnange bwe batyo ne batandika okubeera nga beebuuza, manyi kati waliwo ekigambo ky'osobola okwogera mu ngeri y'okujerega, ate koko baalina bajjenero wano bamanyi oba oliawo abatamuwagira. Kati ye kitegeeza abalabanga abatali bajjenero ne bakkano amanyi, kitegeeza nti kino kabonero akalaga nti waliwo bamanyi nga bo tebamwetaagirako ddala. Kakati olwo naye ayagala okubalaga wano era tugende mu fitness challenge tulabe, kale tulabe. Kitegeeza alaga nti ali fit era nga bwe nkugambye nti like father like son, kati kino kivungiseemu pressure up General Museveni zaatera okubeera nga akuba okulaga nti ali fit, n'akuba press ups kuba 3 naye twagala 5 gwe twagala, kitwagala 3 twagala 5 kubanga fitness ebiira yeeyongerako buli kaseera. Kati ze yakuba mu 221 220 ate zaabakuba nakakati akyakuba ya 253 5 ze twagala tukomaawo oba 6. Kakati nga bwe nkutegeezeza nti abantu batandise okubeera nga beewuunya, ebigendo bya Muhoozi byebiki, amala googera oba ali serious. Era mu ngeri y'emu abamu gye babanga ey'olusaago yavuddeyo n'ategeeza nga Jesus Christ bw'ali Munnayuganda, nti Jesus Christ Munnayuganda ono abeera kumpi n'ekibuga eky'Embalala, Mbalala City. Kibuga kino mukimanyi bulungi nnyo eky'Embalala, kiri wano mu Western Uganda. Yategeeza n'agamba nti Jesus Christ the King of Kings is a Ugandan, Munnayuganda.
era abeera kumpi awo n'ekibuga ekyo Mbarara. Era bino munnange byonna Bannayuganda nga bongera okubeera nga bagamba ategeeza ki bino nze nga Uganda Atulaagi mu kubitunuulira birina amakulu ameekusifu era birina obubaka obw'amaanyi ennyo Bannayuganda bwe balina okumanya. Birina obubaka obw'amaanyi ennyo. Omanyi waliwo omuntu omu yali aŋŋamba nti gwe bw'otunuulira Makerere University ne University y'Embarara eya Science, naŋŋamba gwe tukirabanga kakati amaanyi bagatadde nnyo mu eyo. Makerere nti egenda efootooka. Ekyo omuntu omu yakiŋŋambako academician naye nze sijja kukyogerako nnyo. Kakati munnange guno si gwe mulundi ogusoose Kayini Lugaba ono okubeera ng'ayogera ebintu ku social media, abantu ne batandika okubeera nga beebuuza ne bakomentinga, mu buli omu akomentinga nga bw'asanze. Naye gye buvuddeko mujjukire yayogera ku nsonga z'okuwamba ekibuga Nairobi mu wiikisi 2, era kino kyali Tagine Museveni okubeera nga yeetondera Bannakenya, era n'alabula mutabani we okubeera oba okwegendereza ennyo byateeka ku mukutu ku mutimbagano ku intaneti. Kakati Muhoozi ng'akyagenda mu maaso n'okubeera nga atulaga political ambitions z'ebigendererwa bye mu byobufuzi, kigendererwa ekikulu kufuga Uganda. Kakati Bannayuganda n'ensi yonna bwe batyo batandise okubeera nga bamwegeka amaaso. Jjukira nti bino byonna byongera kubeera nga bitumbula popularity ye n'okumanyika, era nalabye kati ng'ali mu kujaguza omukutu gwe gwa X guwezezza miliyoni namba ey'abantu abagoberezi ababeera balinze kiki kyateekayo. Ngera bwe kugamba nti akugoba tabulako kyakusuuza, ate abantu muganda wange ebintu babira bakifuula nnengi, era bangi bali okuba bawaga yoyo abo ababuusabuusa wamma bakoleko, ojja kubakolako balinde, ojja kubakolako. Abantu nga bawaga, ogenda ku mukutu gwe mu comment section ojja kukola ki? Ojja kubalaba, ojja kubisoma gwe kennyini. Kakati abantu nga bakyebuuza oba ddala bino byayogera biri serious oba tebiri serious. Njagala okubabuulira nti tewali kitali serious. Oba ne straight bullet eba serious. Si yatayasini kawoma wano isasi bakuba ekiwalazima nga bamaze gakuba nga terina nsonga. Naye lisobola okutta omuntu, era wano Mwaruwa baatugamba nti esasi lyakuba yasina koma yali straight bullet, esasi lyebakuba obukubi nga bugati bakuba mu bbanga naye lyatta omuntu. Kakati kye muba mumanya nti tewali kintu kyonna kyogerebwa wano e Uganda nti just kya lusaago, tewali lusaago. Bino birina amakulu ameekusifu, era mmwe muyinza okuba nga mulowooza nti babyolekeza lwabwogo, kumbe jjukira nti waliwo kye bata birds of the same feathers, era nga ebinyonyi bino bibuukira wamu nga bulaba ennyange, kubanga ne lwabwogo yayogera ku bintu ebifaanaganako bwe bityo, nga ategeeza nga bo bwe baligenda okubeera mu Bwakabaka nga bakingi abambejja n'abalangira, nga ffe abankuseere fe abalala abalali baakabano nga tuli baddu, n'abaana baffe bonna ne bazzukulu baffe nga baddu, tukolerera bali. Ekyo yakyogera, ekyongera okubeera nga kikukakasa nti bo nga bo endowooza zaabwe zezibu. Kakati ebikwata ku ntalo zaabwe biyinza obutatukwatako kubanga tetulina kalungi ke tuyinza kubafunamu, ate era nga nazo zibuusabuusibwa okubeera nti nno ddala ntuufu oba baagala kuteekawo competition wakati waabwe nga basika bazze eno n'ono batubuzeebulizaawo, naye nga bo bongera kubeera nga eggwanga bongera kuliteeka mu ngalo zaabwe
era nga bongera kunyweza kintu kyabwe era nga obuwagizi ate Bannayuganda nga bomanyi nti ebintu byabwe bibuzaabuza ng'ate obuwagizi babwolekeza gurupu ezo bbiri wamma Muhoozi wamma Lwabwogo mu ngeri efaanaganako biri kubanga nkugambye nti 2026 already Kabanda yatukakasizza dda nga Muhoozi bw'agenda okuwangula 2026 presidential election nti Muhoozi agenda kuwangulira ku bitundu 79 ku buli 100. Daudi Kabanda yatutegeezeza naye kino era still nga bwe mbadde kutegeezeza ku waggulu awo nti era kirimu amakulu ameekusifu nti gwenzo kulowooza nti Muhoozi yajja okwesimbawo ku kitaawe ekitagenda kuba bwe kityo wabula kyategeeza nti Patriotic League of Uganda egenda kujja esimbewo ababaka nga bangi era bakole kyonna ekisoboka okulaba nga ababaka bano babeera bangi nga basinga ab'oludda oluvuganya mu palamenti nga basinga ab'oludda oluvuganya kabe kasinge nga basinga n'abo aba NRM obungi mu palamenti naye jjukira nti NRM ne Museveni era nga bwenkyogedde bwe nti NRM ne Museveni abali mu NRM bwe bagenda okubeera nga baawula ebintu ebyo ebibiri NRM ne Museveni era bwe bagenda okubeera nga bakitegeera nti ebbanga lyonna badde bakozesebwa bukozesebwa era ke baliddeko keeko baliddeko obusamambiro ne balya mu ggwanga lyabwe olukwi kubanga awo Museveni ajja kuba ye abalaga nti yeeyubudde jjukira nti kati waliwo obukubagano bunene nnyo wakati wa Pierre ya Muhoozi n'abo abali mu NRM abamu oba abasinga obungi oba banene mu NRM kati kitegeeza nti awo bajja kuba bali awo tebalina maanyi ate ye Museveni ajja kubuubwa akomyewo bw'abanga in case babbi akalulu ne watabaawo kibaawo ajja kuba akomyewo nga ye era Muhoozi nga bakugamba nti kitaawe amateekamu ekitiibwa era nga ye akyali mu magye akyakutte ekintu bulungi nnyo mu ngeri ya security nga bwe tulinda bayisewo wali mu palamenti ekiteeso ky'okuba nti tetukyaddamu kulonda president palamenti ye mulonda Norbert Mao omulimu gwagukoze bulungi nnyo kati olwo bano abali mu NRM tubalabe nga basanza baga bali awo nabo banoonya we bagwa bali confused nga basaasaana kubanga bammemba ba palamenti bangi nnyo ku bo oba oli bajja kuba ate bagidde mu Pierre kibe kitegeeza nti bamaze okuzingako palamenti oludda oluvuganya jjukira NRM weeri era ng'esinga ab'oludda oluvuganya abali ku opposition ababaka mu palamenti kati Pierre nayo esinga ab'oludda oluvuganya opposition ababaka mu palamenti kitegeeza nti kakati leader of opposition aba ava mu kibiina kino mu kisinde kino ekya Pierre kyategeeza Kabanda kyategeeza era mukubeera ng'ayogera ku Patriotic League of Uganda gye bategekeddwa obulungi ennyo okubeera ng'etuukiriza meshoni ezo y'ensonga lwaki okiraba nti boogeza maanyi kubanga Muhoozi yatandika dda okubeera nga addukanya eggwanga lino mu kusalawo newankubadde nga abamu bo balowooza nti balinda bulinzi wali kwegamba nga kiri official kati saa zino kiringa ekiri ebit official bwe bamukwasa okubeera CDF naye emabega nawali abadde yasalawo kati olwo singa kijja mu palamenti ne kiba bwe kityo nga bwe nkunnyonnyodde kati Pierre erina ababaka bangi nnyo mu palamenti kiba kitegeeza nti General Museveni ye ajja kubeerawo kubanga ye ayagala kufiira mu ntebe kati noono naye nga bwakola ki bwawoomenga waliwo omwana yatta kitaawe ng'agamba nti taata naawe fa ntwala ebyobusika waliwo nkijjukire bujjukizi wano neŋŋamba waayi manyi n'obusika nabwo buno kintu kizibu nnyo naye byonna biri mu ssaala nkijjukire bujjukizi wano just kubanga byali wali ewaffe ku bikondo empigi wali baŋŋamba nti gundi teyaligira kitaawo ate byali awo
yindi ebyammwe tuweeko ebyaffe oli fadde tuweeko ebyaffe mbeera efaanaganako bwetyo naye kati bino byonna muganda wange jjukira tukyali ku mukutu gwa X era buli omu abeera abeegesa amaaso okumanya kaki ke bataddeyo kakati Kabanda alina gwe yeyogeddeko ng'omukadde w'ekkanisa yeyogeddeko ku mukadde w'ekkanisa era n'abeeranga alinga ayogerezeganya naye kwegamba mu ngeri y'okubeera ng'amulabula okubeera nga kwegamba ensonga naye azitunulira eriiso ejjo gye n'ebigambo byayogera abeere ng'akolaki abibala bubazi era abantu abamu bamutegeeza ne bamugamba nti muganda wange oyinza okwesanga ng'okifuye okizza munda ku bigambo byebyo by'oyogera ng'oyogera ku mukadde w'ekkanisa awo sirina nnyo kyemmanyi naye bano abasajja jjukira nti balungi nnyo mu kubeera nti bakasuka ejjinja mu kiseka balabe ekyekivaayo kakati gwe bajja kubugumiriza bakitegeere nti okay ono akola bwati ne bwati ono yakola bwati atuuka n'okulaba mukamwa eyo nga bavuunika ate kulwa kuba bakitegeererawo nti olina akatinko kitegeeza obiteekamu akatinko be bano ab'akatinko babutwala nga butinko ng'era bwe nkugambye nti kakati abali mu NRM essaawa eno si akijja kutuuka ng'ate babalesaawo mu bbanga ng'ekintu kikutte layini endala kyeyubudde era ojja kuwulira emiranga n'okuvumirira baatugamba so baatugamba bwe bajja okwogera naye nga muganda wange ebintu biriwo ebityo mu mbeera nga gye mbirabamu sijja gamba nti nno oba oliawo byenjogera biri 100 ku 100 naye tulina okubeera abeegendereza ennyo tuleme kubeera akutuuka eyo maaso ge musajja yatulabula yatugamba yatutegeeza natugamba nti abo bonna abawakanya nga nti atandise omali muwulira bakijambiya